The way from Butambala. Bwe batyo bannakibiina ki National Unity Platform bwe balabise ng'omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi alangirirwa nga bw'alondeddwa okumyuka pulezidenti wa NUP mu Buganda. Ono addiziddwa mu kifo omwali omubaka wa Nnyendo Mukungwe Masias Mpuuga ekibiina gwe kyanaabira mu maaso olw'ensonga ezeekuusa ku buli bw'enguzi. Mu kwogera kwe Mwanga Kivumbi aweze nga bw'atagenda kulekerera mukama we mu kaweefube gwaliko ow'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Omulembe gwaffe gulina olubimbi lwaki lwago. Ogwaffe guli gumu. Kwe kugoba nakyemalira. Ensi yaffe tugittize Pulezidenti Kyagulanyi atwale Uganda mu nsi ensuubize. Era nze omulimu ogwange mwangu Mr. President. Wotaabe mu Buganda nja kubaawo. Agamba mu bukulembeze bwe wakuŋŋaanya abavubuka era babeerera ekyokulabirako n'ensonga ez'okwekulaakulanya. Emiti emito gye giggumiza ekiki ekibira. N'olwekyo emu ku assignment yange gye nja okwewa nga ntambula is to mentor the younger people. Muwanga basuubizza nga bwagenda okutema empenda okuziyiza ekibba bululu n'asaba abavubuka ensonga eno obutagisumagiriramu nga beeyambisa ekyokulabirako kye baakoze mu kukuuma omulambo gwa Ssejjirinya. Nga bwe twakoze nga babba omulambo nga bazze okubba omuki bwe tugenda okukuuma buli bokisi nga bwe twakuuma omulambo gwaki gwa Ssejjirinya. Ono ajjukiza abavubuka obutakkiriza kutiisibwatiisibwa n'okwewala okugulirirwa kwonna anti abakulembeze bangi ababadde ab'omuzinzi abonoonese olwa ssente. Emmundu etta naye ne ssente ez'okugulira zikola ki? Zitta. Zibattako abakulembeze. Omukulembeze gwe mbadde mulinamu essuubi n'agendera awo n'abifuga fiki lwa ssente. Bw'atuuse okwogerako eri Muwanga Kivumbi omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye bibadde bikaawo bw'amusabye okwewaayo ku lw'ekibiina mu mwoyo ne mu mubiri okusobola okutwala ekibiina mu maaso. Wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Tewali abuusabuusa nti gw'omu ku basinga okutegera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Amusabye okukulembeza empisa za Buganda mu bukulembeze bwe nga n'ekisinga obukulu kwe kuzzawo enkolagana ya NUP ku Buganda gy'agamba nti ebadde yaserebye. Ne twafuna obuzibu gye buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta ku Namulondo ate nga twabulibwa bwalibwa ku Namulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bwetebe. Ssebo tukutuma otugatte ne Namulondo otugatte n'Obwakabaka. Otulamusize beeno mugambe tumwagala nnyo. Otulamusize abalangira n'abambejja. Otulamusize Katikkiro. Ng'oggyeko okulafuba n'okujja abavubuka abaasibwa mu kkomera n'okubanja abaabuzibwawo amusabye okuba omusaale mu kusikiriza abasiraamu n'obusiraamu bwonna okwegatta ku kibiina. Abasiraamu ba Uganda bawe confidence. Bamanye nti kino kye tuliko kirwanirira abakyala, kirwanirira abakatuliki, kirwanirira abalokole, naye tulwanirira abasiraamu babeere nga bafuulu human beings mu nsi eno. Bwe twogeddeko n'omubaka Mpuuga ku nsonga y'okusikizibwa Muwanga Kivumbi bw'ati bw'azzeemu. Mwagaliza buwanguzi. Pulezidenti yalengedde bulungi era tukakasa nti ekibiina kigenda mu maaso era kiggyeewo okutya kwonna kwe tubadde tubeera nako nga tugamba ani agenda okutwala ekifo ekyo. Musajja yasoma, musajja yagala Buganda, ayagala NUP. Therefore President akoze ekisingako bulungi. Muwanga Kivumbi ajja tukolera bulungi. Abalala abaweereddwa obukulu olunaku olwaleero ye Geoffrey Bwambale ng'ono aweereddwa bwakulira abavubuka mu bitundu bya Lwenzori, Dr. Ben Byamugisha aweereddwa bwakulira bakadde mu kibiina, Harriet Ageno aweereddwa bwakumyuka mukulembezi wa NUP mu bitundu by'omu Mambuka, Julius Maganda bw'abaliko obulemu, Jolly Jacqueline Byamushaba bwakumyuka mukulembezi mu bitundu by'ebugwanjuba oba West ne Benjamin Katana alondeddwa okubeera omubaka wa NUP ku kakiiko aka National Consultative Forum. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Kuba